Ekirungi tumujjamalamu. Tujja kuba n'obuyinga bw'ekitiibwa kya Uganda. Twesiga nnyo olwa Uganda yaffe. Singa amasiro gonna gabeera nga gano kuga ekyokulabirako kino kye mutaddewo kijja kuba kirungi nnyo. Buganda ajja kuba lidda ku ntikko. Ensonga kansooke yange yajjajja oli Olangira olwali tuli wano mu Bwakabaka bwa Buganda, ennyonyi enkulu eyigiriza etokola ki okubuuka. Ffe bajjajja twasalawo nga tulaba ennyonyi ento zifuukisa ekizibu era zirowoozesa nnyo abantu mbu ennono ya Waswa ne Kato erina enjawulo. Naye omala okuba nga oli Muganda n'owulira ekigambo Waswa n'ogamba Kato, kikuwa ekyokuyiga n'omanya mbu Waswa ye mukulu waani. Naye abaana abo baba bazaalibwa ku lunaku luki? Obudde bubaamu bwa njawulo naye olunaku lumu ate abaana bali ku mpummumpu eki emu. Twebaza nnyo olw'omulimu kubanga ebintu bino biba biggwaawo, bangi ababifunamu we biggwaawo bamanyi kiki kyebigenda okuleeta. Nammwe abalala mukimanye mbu ennono yonna weeri buli weegezaako okubanga etaagulwa biki ebigenda okuvaamu. Ennyimbe muziraba, ebikolobe mubiraba, buli kimu nga bwe kitambula mukiraba. Kale nga jjajja oli Olangira mu Bwakabaka bwa Buganda, njagala okwebaza abalangira n'abambejja, bajjajja, abakulu b'emituba abaasalawo okulaba nga tutandikira mu lubiri luno. Olubiri lumu ebyafaayo byalwo lwe lulimu empisa, ennono n'obulombolombo n'ekisa kitandikira wano. Ne tusaba Namugala atukwatirwe ekisa tusobole okuba nga tutambuza embiri endala. Era guno gwe mulimu ssebo abazze bataata maama b'abaana ne bakojja n'abatuuze mwenna ne ab'ebitiibwa mu ngeri zammwe mwenna. Olwaleero gwe mulimu okutandikirwako okulaga Obwakabaka bwa Buganda mu ddala twagala buddeyo ku ntikko. Tosobola kuwangaaza Ssaabasajja nga bajjajja be gye bava tutaaguddeyo. Kikaabya amaziga wekulidde Mwanga e Kavumba neewunya nnyo okubanga muganda wa wano we tutudde ate mwe bamaama be naye ali ku fuuti 15 kwali. Erinnya lyaki era kye nategeerako wano lubuga wa wano ye Naayimba buno. Kale no lubuga wano ndagire omumbejja ate musiraamu Zalwango omumbejja ate nga musiraamu munodde watubidde oludduwa
ekinenyamiza nnyo mbu abali wano ate tunasomeddwa ffe tusaba tutya ababireni eno n'abaali basaba batya twogere okunyweza okusaba okusobola tusobole okutambula obuki obulungi mbeebaza nnyo abazze wano ku mukolo beebaza abatukulembera ku kyalo kuno ate nyongera okubakaabira abalange n'abambedde mu bikuteeka ekyejo mukikole mukiveeku guno omwaka gwe tutandise ndaba bangi abalowooza mu tugenda kusaaga naye ebigambo Katonda taliwo mukisa bataba biki taba bigambo biki awabikolwa mutandika okuteeka mu nkola ebyo yasiima n'agaba ebitiibwa ebyo bisobola okutambuza ebyo olwaleero nja kutuusa obubaka buno bwa minisita ow'ekitiibwa Dr. Anthony PhD Wamala abeebaza nnyo omulimu ate yatukubirizza olw'okuba tulina enteekateeka gye twatandika ng'ennyini agitukulembeddemu ey'okutaasa okununula neebaza nnyo kulwe Omumbejja Ndagire eyewaddeyo okulaba mu mulimu guno ki gutambula neebaza omusiige atava wano naye neebaza nnyo Ndagire oyo ebigambo bibadde biyitirivu naye mwewale kunywera ne twebaza nnyo bajjajja abakulu b'emituba kubanga ate mu bajjajja abakulu b'emituba wabaddeyo amawulire mangi ng'obulwotuka awali omukulu w'omutuba manya olina okusanga ebintu bibiri baava ku nnono eri bayambako okulaba nga ebifo by'ennono bikola ki bisaanawo naye abeebaza mu ngeri ey'ensuso okusingira ddala omulangira Jeeba kitawe w'olubiri lwe ow'ekibuga ki Mugema jjajja Lumweno bbiri obwakabaka buno obwa Buganda bwafulumya ekiragiro nga teri musiige kaabe naalinnya kaabe omukuumi ow'omutendera gwonna akkiriza okutunda ttaka ebifo bino nga tubikulaakulanyizza twongere okulambika okulaba nga ennono yaffe etiyita buki bulungi olwokuba nabagambye wali ennono yekuuma Namulondo yenywerera na nnono alina omulimu gwonna mutunule kwagate omugiraba ebigiriko ebyo byonna nabino bye mulaba obukomero obwo ebyo byonna byolaba ku nnyumba y'omuzaana obukomero obwo bwonna omulangira Kayondo ono yabikola ono yabikola oba olina ekintu oba dirisa oba luti ezo zonna enzuki ze mulaba ezo omulangira ono yazikola ki gwe bulijjo olaba ebyetunda ebyaki bonna bwe mulaba wano omulangira ono yalina ng'ezikola Amanya gange nze Omumbejja Zalwango Fatou muga mukama wange Kabaka Namagala neebaza buli omu alina kyatodde alina kyakoze wadde nga atuwadde magezi ayimiridde awamu naffe okubeera ng'ekibuga kya mukama wange kituuka nga bwe kifaanana olunaku olwaleero. Nsiima buli omu oba mulangira oba Mumbejja abataka ab'okukyalo bonna Obuganda okutwalizawo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala olw'ekkulano lituuseeko ku kibuga kya mukama wange Kabaka Namagala tweyanziza nnyo tweyanzira tetwasazeewo okukireka naye nga bw'omanyi ebyamateeka bakama bange awamu n'emmungo bakyakwasaganya okulaba nga buli kimu kigendera mu mitendera emituufu nga tewali muntu gwe banyigiriza ng'ate ne Kabaka asigaza ekifo kye mu bulungi naye okusinziira kubanga limbadde mu buweereza
mengo tulina omuntu nabo bakwasaganya okulaba nga buli kimu kidda mu nteeko nga tewali akosebwa. Ebigambo bitusigazzawa, ebigambo bitukuumiddewa, ate bannaye nga ne bwe tuddayo abasoma eddiini tewali yeyagaliza munne.